Nze bakundagirira kuba nasooka nenfuna ebizibu awo nga njagala gula palette gunje ettaka kakati ne ŋŋamba essente zibulako ate mwe abagabi ba looni mulina omulimu gwe mutukolera mu ebyo byonna tubikola munaye weebale tofangayo oba ofunye oba oyagala gula poloti oba oyagala gula piki ate nze bonyinyonnonde mbunna omuntu akusingira ekintu ebyange bya bwerufu kyova olaba saayagadde ate ngireeta eri okukola byebimu ku bintu ng'oyagala okwanguyirwa ofuna ssente ekyo kusinga kitwanguyiza ddala okusinga ebirala byonna era process teba mpanvu nti ate weewandiise biki process teba mpanvu simwagala nange asigamba si process kale olugendo teruba luwanvu nnyo tulaga wa nti weetegeke anti ate wawandiika funawo osayinga si lugendo kyeŋŋamba kale gye bakuyisa okubanga nti no oweewola oba tukuwola ssente ezo kyendiko nze njagala nkubuulira omanya ssente ezo mbadde nzeetaaga nnyo njagala nkubuulire akasente ako era njagala nkubuulire epiki gye ngenda okusingira ssente ezo zijjamu ge mazima era ne ssente toyogera nakwogera kandowooza kanjye bujja balansi yasigaddeyo kakati era njagala nkubuulire balansi nga tonnamumpa njagala olwaleero mubeere nga mumpa ebintu by'okusinga byo nkyabiina omanyi Muteesa bwe yali awaŋŋanguka fe abasajja embaggu abaaliwo okulwanirira twetwalwanira ddala anti olwo Koheni yeegasse n'Obota ate netteeka bagamba mugende mu lubiri mukube enteeka batandise okukubira abagundi yesero angena kuddamu nkubire olwedde ndina ekirayanti wange ono owagundi asinze kiragundi ngenda kukubira mudakiika nga 3 nina taata Kimbowa sinze oyo amanyi ogerabidde nangu abo yegwe taata Kimbowa ajja sekirayanti oluzungu ndowooza lukusumbuwamukko kitegeeza ki akirayanti gwe kale nga kasitoma wange gwe nnyina essaawa zino gwe ndi okukola ate lwaki tompise kasitoma kyonna kyekimu piki yange kyekimu sisobola ebyokyonna byabwerumusajja ndoze bizinesimani yagaddeko ekintu kimu oyina ekyengera ku mutwe oyina ekyengera ku mutwe alhamdulillah ekyo busiraamu ekyo ne bw'ova mu dunia alhamdulillah ekyo mungu kyokka kyeyatuwa era ekirala mungu waba yakikuwa tuva mu looni ng'ate tukola mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga tuyamba abantu abali wansi erooni tezikirizibwa busira era olwaleero njagala okome kunzi ogaba looni owulidde yalondako kimu okubeera n'ekyengera ku mutwe okola bizinesi okuyamba Kimbowa obanga omwana Kimbowa ati omwana naye muzeeyi sooka olindeko nga tonayita mutabani we saagala bintu byakudda mu ddiini ya Buyisiraamu atodde mu bizinesi yange engeri gy'ongambye nti n'ebintu bya looni tubiveeko ng'obitaddemu eddiini ndowooza kambyesonyiwe nneme nakukola ki nkole ki aleda baabo omulyango gwa Tawuba mugule wange jangu munnange omulyango gwa Tawuba mugule munnange soko omwomaliriza nze okole Tawuba maliriza kaka anti oliyo senojja nti ono omusajja muleesi ono ye mutabani ate bizibu tulina bingi tekyetaaga kuleta bantu ano si mugenyi tekyetaaga leta bantu kyetaaga kunoonya ssente kakati oli musajja tekyetaaga leta katomaye tetugenda okukola tuleme kulaba kuba kati ndaba oze mu mboozi na mutabani anti wulira bade nasooka kwasa ssente ndowooza ze munte ikamunyonyere omwami ono bagaba looni eri wofisi gye walaba eri bateeka wali kalina ya looni kanayisizayo olubulu ekigere munene mbabuuzabuuzaako ne baŋŋa nti bw'oba olina ekintu ky'osobola okubasingira basobola okuwa ssente era munnange ne banneesiga ne banneesiga nga ngenda kuba ne bampaako ekitundu nkirina wano kati nangamba okunyongera ekitundu ekirala alina okukakasa ekintu kyemusingira ne bakitwala kati tulina omusingira epiki ngambye alina piki gyagenda okunsingira mwongere balansi nga yaffe kwinkwi weri kwinkwi agambye epiki gye basinga okwetaaga kyavudampa nerooni epiki eri twakolaganye namadde manyi nkolagana na muntu mukulu
naye ebintu byozzeemu ndaba onyumya na mutabani wo. Emboozi zino ono mwana muto wandibadde tozimuteekamu. Leka nsooke munnyonnyole taata omukulu nadde yeetaaga piki nga tenywa mafuta kuba kati abavuzi ze baagala nti eno tenywera ddala. Kola taata wo kyakugambye tuleme oyogera nti wulira taata wo yabinnyonnyodde tolina kyogenda kunnyinnyonnyola. Genda oleete buleesi piki gye bagambye leeta kwinkwe gye bagambye onyinnyonnyola biki obadde ki tolina kyogenda kunnyonnyola kye bataŋŋambye kituufu. Genda okole taata wo kyagambye. Obadde mutabani wo lwaki yeeyingizanga obakiriza mpisa kuyingiranga mu mboozi z'abantu bakulu nga boogera omutumye ekintu kyangu nnyo. Bino biveeko kola taata wo kyagambye. Kola taata wo kyagambye obadde eyo kwitayagala enywa nnyo ate yo tenywera nagamba piki tanywa mafuta nagamba piki omwana we evuga kuva wano paka amasaka nga otatewe 15 ane wotateekamu eno yo eno tenywerako ddala era mugenda kwagala nnyo obuweereza bwange bwebunozereza amasannyalaze ate amasannyalaze ngengagiwa eno yo tenywa ate njagala olwaleero ogenda kusiima nti mukyamufuna bakiraaka nze gwe mufunye ndiyo piki njagala ntekoyabeerayo piki gyanasembo naba yali y'amasannyalaze ate etanywa mafuta eno tenywa toyina kyosaamu isuzu enamba kale giramu atwakwa simanyi wogenda ate gitwalira simanyi wogenda pakinga namunyonyodde mutabani piki gye bakutumye yakulemye kuvuga tomanyi givuga gisindika ndagira ku kiweeri epiki ati mukama wange yeno gye mbadde nkugaa nsoke nkunyonyi naye noŋŋamba bakunyonnyodde obadde ki eno piki eno piki ono sukula isuzu kwinkwirira ono sukula emipiira gimuwulire nno mbu isuzu ati omukulu ono wama yangamba yagala piki etanywa mafuta kati njagala piki nga wagambye nti 15 paka Masaka yenu empola sigambye sukula osamwa amafuta kunze nawanyulwadde kati sagala kunsiruwaza nze omuntu golaba woti nze mbadde nkunyonnyola n'ogoba businessman olese eri amasimu gawulidde waliwo abadde bankubira kaakati ku bintu bibiri salawo mangu ombulire ekituufu saagala ofuule mwana muto ekituufu kwata bwapiki mpa piki gy'oŋŋambye nve wa yiyo mwana piki nawe lwaki onsiruwaza gwe muzesagala saagala onjiddeko eyo motoka ku bintu bibiri n'enamba plate kyali ena motoka ku bintu bibiri namba plate yiyo kweri ekyobuka kogenda kukijjawo muzeeyi epiki emanyikibwa ne mugafuna njagala okwemanyi mukulu saagala kummanyira gwe mwana gwe beera mwana taata wo omugamba mpe piki beera mwana gezi saagala bintu byakummanyira labuziganya n'oyo mumalirize gwe muzeeyi nakolaganye na mwana muto oba na muntu mukulu nakolaganye nawe obona mutabani zakugiriyo piki kolagana n'oyo omwana nze ebyokukola saala ku bintu byakummanyira igwe ne taata ozisigenda sobola kuwekudduka na taata okweriga na taata mugenda kumpa sente zangu oba mwagala oba temwagala jangu oba tekigwe ogenda gwe